Abakulu batandise okuvaayo nga balaga kkala zaabwe entuufu oluvannyuma lw'okwekweka emabega wa kateni. Bulijjo beekwese mu mugongo gwa Mathias Mpuuga Nsamba, naye okuva lwe yavuddeyo n'ayanika obuziina bwe, nabo batandise okwanika obuziina bwabwe nga bakulaga nti bo Kyagulanyi si abafudde kye bali, wabula ate bo bagamba nti bwe bafudde Kyagulanyi kyali. Muhammad Muwanga Kivumbi yatuuse n'okutugamba nti ye e Butambala tewaali opposition, bonna bali bawagira NRM. Naye ye bwe yeesimbawo n'ajja mbyobufuzi ye yateekayo opposition n'abalaga obubi bwa Museveni. Twebuuze, ye mu kujja yajjira ku kkaadi y'NRM kubanga yatugambye tewaali opposition. Kyokka ate ye yali ku opposition by then n'awangula akalulu. Yala twewulire ku bigambo bye otegeere abantu bano nti bulijjo beekwese mabega wa Mathias Mpuuga naye ng'ebigendererwa byabwe birala. Nga sinakuterayo katambika Muhammad, njagala osooka ojjukire nti tutambudde ne Haji Settuba omusomi w'edduwa. Waabiri nnyo okutuusaako pulogulaamu zaffe zino. Haji Settuba bangi basomedde ku dduwa ze nga bakkiriza nti wamma zikola. Gwe naawe akyali eyo ng'okyatawaanyizibwa mu mbeera yonna. Onoonya emirembe gikubuze, onoonya mulimu gukyagaanye, naawe ayagala okugendako ebweru, mweyune Haji Settuba basomedde ku dduwa ze. Essimu ye kugenda okumukubira eri 0703 31 39 25 ye Haji Settuba omusomi w'edduwa. Twatandika nga okwogera ku Museveni mu Uganda bakuvuma. So abantu ababaddewo ebbanga eryo lyonna tebasobola basasula. Abajoyininze kati mu kubavuma. N'olwekyo nsaba nga misinde gyali nti oli akuwadde akati omusiimanga baba batya akakuwa bubi. So it's been a growth. Basemogere baafa, Patrick Musi baafa, Sekweyamba baafa, bantu bangi nyoze bensise nga babaddewo. So the people who enjoy the ground now must also know babaddewo abagibaddeko over the years. Si kya bugunjufu kubajolonga nnyo. Even if they make mistakes, tekitwalawo kujjawo mulimu mulungi gwe bakola emaki emabega. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda n'omubaka wange amaze n'atuuka. Bulijjo neebuuza kiki ng'asirise nga ndaba talina kyanyega ku bigenda mu maaso. Naye ngamba sijja kubaako kye njogera mpaka nga mmaze okulaba nga ye yennyini avuddeyo naawe ndowooza ye. Naye sibadde disappointed kubanga era byayogedde tebyawukana ddala na bye mbadde ndowooza nti byajja okwogera. Oyo mubaka wange ow'e Butambala Sebo Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, ogambye nti mwe mwatandikira politics nga boyogera ku Museveni mu Buganda nga bakuvuma. Oba kitegeera kitegeeza nti kati tebakyakuvuma. Omanyi lwaki? Bwe mwali mutandika politics mwalowoozesa abantu nti muli serious, mwagala kukyusa gavumenti. Ate nga emmengo oba mu Buganda waliwo ebikonge eby'amaanyi ebirya mu kubeerawo kwa Museveni mu buyinza. Kati oba mwagala batemwagala nga balina obbavuma mpaka nga babajje ku mulamwa ogw'okukyusa gavumenti, mudde ku mulamwa gwe baliko ogw'okulya mu gavumenti. Era olaba bwe mwamala okukyuka ne mutandika okulya nabo, ebyobbavuma baabivaako ne batandika kubawaana na kubasuuta. Abo bakulembeze baffe Buganda beeguluminze era teri abagambako. Basenior leader baffe Buganda kwesibidde olukoba temugeza ne mbagambako kubanga mwakyuka ne mudda mu layini mwe baali babaagala ne balekera obbavuma. Ninjaga kutegeeza kino Muganda wange batolaba bigenda mu maaso. Essaawa eno omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo bonna abali naye abalaga nti bali serious mu kwagala okukyusa gavumenti, munnange babavuma n'okusinga bwe baali babavumye. Buganda n'Abaganda bavumira ddala Bobi Wine, naye ng'ekimuvumya si kirala kwagala kukyusa gavumenti. Kyekimuvumya. Kati gwolooza mbu baabivaako tebakyavuma. Sebo bamuvumira ddala. Mu regioni zonna eziri mu Uganda tewaliwo regioni gye bavuma Bobi Wine kwenkana regioni ya Buganda. Mu nnimi zonna ezoogerwa mu Uganda tewali lulimi lwe bavumira mu Bobi Wine kwenkana lulimi Luganda. Listi y'amannya ageegulidde erinnya mu kuvuma Bobi Wine 9 ku 10 amannya balina g'Abaganda. Oba okitegeera Sebo bamuvuma. Ababawaana kati ate bye bavuma Bobi Wine. Tonolaba Bapokino
e Masaka nga balumba Bobi Wine ne NUP olwokuba nti yayogedde ku mubbi. Tonnalaba ba Freeman Kiyimba nga bavuddeyo bali ku mizindalo batuyita abayaaye olwokuba president waffe yayogedde ku mize emikyamu egikolebwa abakulembeze. Tonnawulira CBS FM n'abagikolako ne BBS Telefaina nga bali ku mulimu gwa kuvuma Bobi Wine na kuleeta abo abavuma Bobi Wine bajje ku radio ne ku TV bamuvumireko. Kyogamba ebyo tobiraba. Sebo bano bo baliwo kuvuma buli yenna eyeewaayo okujjambo akyuse government ya Museveni. Abaganda we bali abafuna mu government ya Museveni era abatayagalira ddala muntu yenna agikola ki agikwatako naye nga beerimbika mu bagirwanyisa kumbe bakola gwa jivuma kumbe bakola gwa jikumira mu buyinza. Kati gwe kasoya ukana ku ndooza yabwe n'entegera yabwe ey'okuzanyira ku bwongo bw'aba na Uganda nga beefudde abalwanyisa government ate nga balwana kugibeezaawo baba ino kuvuma nga bola abafuma Bobi Wine essaawa eno. Okitegedde ekyokubiri muganda wange ogambe mbu abantu abaludde mu politics tusanye tubawe ebitiibwa. Kankukakase tetugenda kuwa muntu yenna kitiibwa lwakulwa mu politics. Wala tugenda kuwa omuntu ekitiibwa olw'ebyo byakoze mu office ye ey'ebyobufuzi. Kubanga bw'onoogamba nti tuwe ekitiibwa baludde mu byabufuzi gwe tulina okuwa ekitiibwa ekisingayo mu Uganda bamuyita Museveni. Kubanga yawezezza emyaka egiwera 5 ng'ali mu politics wa Uganda ate nga ali active mu politics wa Uganda. Kati gwe yakamalamu emyaka 10-15 kwa 2 bw'oba okayanira ekitiibwa then tusooke tukiwoli nga tetulina kiwaggwe kubanga gwe oli mwana ku ye. Naye lwaki taweebwa kitiibwa lwaki namwe mulaga nti temuwa kitiibwa? Kubanga byakoledde mu office ye si bye twetaaga. Oba kitegeera naawe bw'onookolera mu office yo ebyo ebitagasa ggwanga munne tebajja kukuwa kitiibwa. Okukolera abantu ebibagasa oba okukolera ensi yo tekikwetagisa kulwa mu kifo wooli. Kankuwa ekyokulabirako Muhammad Segirinya yamala mu palamenti emyezi nno gyalinga 6 gyokka. Ebbanga lyonna lisigadde abadde mu kkomera na mu ddwaliro. Naye bye yakola mu myezi egyo 6 gye yatulako mu palamenti bye yakola abeekawempe gwe tonnaba bikola mu myaka 10 gy'omaze Butambala. Abe Butambala tonnabakolera byenkana Muhammad Segirinya bye yakola bakawempe mu myezi 6 gyokka. Kati ekitiibwa tukiwa Segirinya oba tukiwa gwaludde mu byobufuzi nga tewali kyokoledde bantu kyamaanyi kibasinzako kuwa kitiibwa. Ekirala impact kije muleese mu politics wa Uganda ebbanga lyemu mumazeemu. Njagala tubakwate tubase ku minzaani mu abamaze emyaka 2 mu politics wa Uganda basiniya simanyi politician. Tubateke ku minzaani ne Bobi Wine amaze emyaka 5 ngali active mu politics wa Uganda. Tutambule nammwe tugende ggulu oba erira oba pakwaki. Tubuuze abavubuka beeyo nti abayi mu abajoyininze politics ani abinspirinze okujoyininga politics wa Uganda. Tulaba banaasonga mummwe abaludde mu politics oba bagenda songa mu Bobi Wine yakamalamu ebbanga ettono. Kitegeeza nti Bobi Wine byakoledde mu myaka 5 gy'amaze mu politics. Singa mwabikola emyaka 2 gye mumaze mu politics singa Uganda twaginunula dda. Ne lwaki okulwawo kwammwe tekulinayo za tisinunzi ze mutulaga ku mmeeza kiki mukyusiza mu politics wa Uganda ebbanga lye mumazeewo eddene. Ono asobodde okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga n'abyagazisa abavubuka be mwali temufaako, n'abyagazisa abalimi, n'abyagazisa abalunzi, n'abyagazisa abayaaye b'omu ghetto. Kati osanga abaana ab'omu ghetto ng'akutuuza ku katebe n'akunyonnyola ekiyitibwa ebyobufuzi by'eggwanga Uganda ng'annyonnyola gwasiba amata ayambala n'amasuuti. Ffe mwatulowoozesanga nti ebyobufuzi bibeera mu bayivu byokka, ffe abataasoma nga tulabanga abatalina kye tuyinza kugatta ku ggwanga lyaffe mu kulirwanira n'okulinunula. Ng'essuubi twaliteekamu mmwe mwatuyamba ki? Obo kitegeera njagala mumbuulire mwasanga mwajoyininga politics nga DP ekwata kifo kya kusatu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kubanga yalinga ekwata kya kubiri FDC nejja n'egijjawo n'ebeera ng'emaliranga mu kya kusatu. Obo kitegeera mu ligi y'ebyobufuzi mwe abasambi abalungi ennyo ab'ekitala abatenderezebwa DP n'ebasayininga
nga kyenoonya kugiyamba mugijje mu kyokusatu mugituuse mu kisooka ebeere champion. Mumanyi kye mwagikola? Mwagijja ne mu kyokusatu kyali emaliramu kati eri mu relegation nedda mu regular mpaka olwaleero. Bw'amagamaga mu tiimu zonna ezali zisigaddewo ey'amaanyi gye mwalabo yali NUP ne mugijoyininga. Kati ate nayo mutandise omulimu gwammwe ogw'okulwana okulaba nayo mugizza mu regular. Kwegamba mulinga abali awo nti champion ono atwala ekikopo buli mwaka yabasasula kulwanyisa buli tiimu evaayo n'eraga nti y'amaanyi esobola okumutwalako ekikopo. Bwentyo nakuwulidde ogamba mbu ekibiina muyamba buyambi ekibiina okutwala kaadi yakyo ne mwesimbawo ku baka wa parliament. Ate era nga mmwe mwennyini mwe muli abagamba nti kaadi za NUP babaguzanga nguze bukadde 5, bukadde 4, bukadde 2. Kati bwe mubanga mwe muyamba NUP okutwala kaadi yayo ate lwaki muba musasula ssente babawe kaadi ng'ate mwe muyamba ekibiina? Oba okitegeera?